Emirundi mingi abatambuza ebigere ku nguudo balowooza nti amateeka tegabakwata agafuga enguudo era nga bazikozesa nga bwe baagala, anti enguudo za Uganda zaafuuka nsomba byuma na kiddukiro ky'aboonoonyi, buli omu aziyitako nga bw'ayagala. Naye obadde okimanyi nti okutambula ng'otamidde oba ng'oli ku ssimu kimenya mateeka? Tokkirizibwa okutambulira ku kkubo ng'otamidde, toyina okuba ng'otambulira ku gana amakubo ng'oli ku ssimu, either o whatsappinga oba okubirako amasimu, oba ng'oli ku radio tadde headsets oba headphones mu matugo. Kyabulabe nnyo ku bulamu bwo, kubanga gano amakubo g'okolesa wabeerawo abantu bangi abalala abagakolesa. Kati olina okubeera mwegendereza nga buli kaseera konna nga weetegereza kyonna kiba nga kiyita ku kkubo. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Michael Kananula akinoganyizza nti omutambuze ssebo bw'obeera otambula mu budde obw'ekiro olina okwambala engoye ezimyansamyansa ab'ebidduka basobole okukulaba amangu waleme kubeerawo kabenje. Nti ne bwe tuba nga tutambula ekiro ab'ebigere tulina okuba nga twambadde engoye ezimyansa nga tutambula kugana amakubo naddala ekiro. So bwe twogera ku reflectors siza aba boda bokka, naye ne bano abatambuza ebigere naddala mu budde obw'enzikiza tulina okuba nga twambadde engoye ezisobola kubanga abakolesagana amakubo naddala ab'emmotoka oba n'ab'epiki nga basobola okuba nga batulaba. Eyinza okubeera reflector oba olugoye lw'omanya nti lumyansa mu budde obw'ekiro. Kananula agamba nti omutambuze ng'onoolinnya boda olina okubeera ne helmet kubanga owa boda bw'akusuula naawe olumizibwa. Tusaba abo bonna abakolesa boda abakolesa pikipiki balina okuba nga bambadde helmets. Helmets zino si zaabo bokka abagoba ba pikipiki, naye n'abo abasaabaze abatambulira ku piki zino, kubanga ku mirundi emingi nabo tulabye nti abasaabaze ku zino piki nabo bazze nga bafiira mu buno obubenje. So nabo balina okuba nga bambala helmets nga bali ku zino pikipiki. Abamu ku bannayuganda abatambuza ebigere be tusobodde okwogerako nabo bawadde endowooza zaabwe ku nsonga y'okwambala engoye ezimyansamyansa. Ebisinga owa boda abanga yayambadde reflector butojambadde ate reflector eno bw'ogisiikiriza kubanga obeera omutudde mabega, bw'oba nga gwanyambadde ng'oli mabega ate kiyamba nnyo nti ono akuva emabega abeera asobola okulaba mu abatambulira ku piki eyo. Omusaabaze yandiyambadde nga reflector ekyo si baboda kubanga gwasemba emabega emmotoka esooka lengera ggwe wabula so si bwa boda eri amulaba mu maaso naawe wemabega olina okuba ng'oyambadde. Naye kyandibadde kikakata kuwa boda nti omusaabaze n'avuga abeera ne helmet, tiwa boda abeere naye byonna nti omusaabaze wajja ku piki yo olina okuba ne helmet gy'ogenda okumuwa, olina okuba ne reflector gy'ogenda okumuwa, naye nga biyonjo nga gwa bimuwadde kubanga si bimusaabaze byagenda kutambula ne helmet. Abantu abamu ajjambadde essuuti ye nga ze mu kibuga talina waateeka helmet eyo. Okusinziira ku alipoota ya poliisi, obubenje bugwawo emirundi mingi nnyo naye nga tebukosa babidduka bokka wabula n'abatambuza ebigere nga lubatwaliramu. Era nti kino kiva ku bano abatambuza abakolesagana amakubo n'ebigere nga tebalina kwegendereza, nga tebeegendereza. N'olwekyo nti buli we tuba nga tukolesagana amakubo nga tuli ba bigere tulina okuba nga tutambulira ku mukono ogwa ddyo okusigala nga tulaba emmotoka oba abalala bakolesa amakubo nga bajja mu maaso gaffe. Bannayuganda tebalina kwerabira nti bo ng'abatambuza ebigere tebalina nguudo zaabwe kwe bayita ng'ab'ebidduka tebayitayo. Kale nno ggwe wenna atambuza ebigere olina kubeera bulindaala na kwebeereramu ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba osobola okutaasa obulamu, anti asiika obulamu omukono tassa. Nakyeyune Rose yakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community Report.